Zabbuli ey'enkaaga. Ya mukulu w'abayimbi ey'Ekisusani Edusi, mikutamo ya Dawudi ey'okuyigiriza, bwe yawakana ne Alamu Nakalayimu ne Alamu Zoba, Yowaabu n'akomawo n'atta ku Edomu 20,000 mu kiwonvu eky'omunnyo. Okusaba Katonda obuwanguzi. Ayi Katonda, otusudde, omenyeemenye bye bitukuuma, watusunguwalira naye tukwegayiridde otukomyewo. Wakankanya ensi n'ogyabuluzaamu, ozibe enjatika zaayo kubanga eyuuga. Olese abantu bo okubonaabona n'ebigambo ebizibu, otunywesezza omwenge ogutuleetedde okutagatta. Otaddewo ebendera eri abo abakutya, ekifo ekisinziirwako okulumba. Muganzi wo alyoke awonyezebwe, lokola n'omukono gwo ogwa ddyo otuddemu. Katonda yayogera mu butukuvu bwe nti ndijaguza, ndigabanyaamu Sekemu, era ndigabaagaba ebitundu by'ekiwonvu ekya Sukkosi. Gireyaadi wange era ne Manase wange. Efulayimu naye yakuuma omutwe gwange, Yuda gwe muggo gwange ogw'obwakabaka. Mowaabu kye kinaabirwamu kyange, Edomu ndimukasukira engatto yange. Gwe Firisutiya, yogerera waggulu ku lwange. Ani alinnyingiza mu kibuga eky'amaanyi? Ani eyandeeta mu Edomu? Otuvuddemu, Ayi Katonda, so tokyatabaala na ggye lyaffe, Ayi Katonda. Otuyambe eri omulabe, kubanga obuyambi bw'abantu tebuliimu. Katonda y'anaatukozesanga eby'obuzira, kubanga oyo y'anaalinyiriranga abalabe baffe.